Bw'otuuka ku kyalo Kansiira Soweto mu ggombolola ya Lwabyata, amaaso gaggukira ku nnyanja Kyoga ebasemberedde era abasinga mwe bajja ensimbi ezibabeezaawo, wabula abatuuze abasinga amagye gaabayimiriza okuvuba olw'amateeka ge baateekawo okuziyiza envuba embi. Ssentebe w'ekyalo kino Ronald Senninde agamba nti embeera mwe bawangaalira nzibu nnyo olw'obutabeera na ddwaliro lyonna we bayinza kuddukira okufuna obujjanjabi obusookerwako, era abatuuze abalemererwa okutindigga engendo okugenda okunoonya obujjanjabi bafiira ku kyalo. Tuli bubi nnyo naddala kubanga okuva wano okutuuka ku ddwaliro erisooka Health Center 2 wawerawo mayiro 6 ku 8 zafulaawo, ate ku saidi eno ewalala wawerawo mayiro 9 ku 10. Tulwala nnyo biddukano, musujja, kusesema. Amalwaliro gali walako eriri okumpi mayiro 5 n'okweyongerayo paka Nakasongola. Senninde ayongeddeko nti ng'oggyeko eky'endwadde eza bulijjo ate bwe gutuuka ku bamaama baba bagenda okuzaala gujja bagira anti eddwaliro lya Nabiswera Health Center 4 gye balina okuddukira wala ddala ate nga n'amakubo mabi agatuukayo. Tulina abakazi baffe abafuna embuto ogenda okumutuusa ku ddwaliro ng'olaba ng'omenyeka nnyo kubanga abakazi bazaala olusawa yonna. Kati oyinza okugenda amakubo tetulina, tulina binnya byonna ekkubo, kati muteeka ku kagaali tetulina ntambula, muteeka ku kagaali olusi mukazi n'azaalira ku kkubo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Nakasongola Samuel Kigula agamba nti eky'abantu b'ekitundu okunywa amazzi agava mu nnyanja ate nga mwe bakyama kiteeka obulamu bwabwe mu matigga naddala nga tebalina wakujjanjabirwa. Abantu kye balina okugenda bagenda mu nnyanja, amazzi g'oku nnyanja tegali safe n'akamu. Kati endwadde nnyingi nnyo eziva ku bubi ku mazzi agatali malongoosa. Embeera eno yewaliriza essaza ly'Ekereziya ery'e Kasana Luweero okusitukiramu ne litongoza kaweefube w'okuzimba eddwaliro ku mutendera gwa Health Center 4 mu kitundu kino nga n'ensimbi ezigenda okulizimba zaafunise dda. Bwana mukulu w'ekigo ky'Emijeera Father Lawrence Kimbowa akuliddemu enteekateeka z'okulaba ng'ekitundu kino kifuna eddwaliro ategeezezza nti embeera y'ebyobulamu mu kitundu yebawaliriza okusitukiramu bayambe ku batuuze abakaluubirizibwa mu byobulamu. Tusuubira okulaba nti nno ebyobulamu mu kitundu kino birongoosebwamuko kubanga ekitundu kino kirina obuzibu mu byobulamu era okuzimbibwa kw'eddwaliro kuno kugenda kuyamba kinene ddala. Sitadde twasinzira ku bujama obuli mu kitundu kino bulungi nnyo nti abantu abamu n'okugenda mu kabuyonjo tebaziina. Musenyeri Francis Xavier Mpanga akuuma entebe y'essaza ly'e Kasana Luweero asabye abantu b'ekitundu okukwasiza awamu n'Ekereziya okusobola okuyimirizaawo omulimu guno. Mulimu guno ffenna tugukwatire wamu tulabike nga tuguggusa, twongere okusaba Omukama atuyambe byonna naddala challenges zetuyinza okusanga ebisoomooza nga tukola omulimu guno twongere kumwesiga na kumwekwatako. Ebitundu by'ebizinga okwetooloola eggwanga bikosebwa nnyo olw'ebyobulamu ebitali ku mutindo ekiviirako abalwadde bangi okukosebwa olw'obutafuna bujjanjabi nga kino kye kisinze n'okusaasaanya endwadde naddala ez'obukaba mu bitundu bino. Doreen Nakajiri ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, Gambuuze. Okyali ku BBS Terefayina mawulire.